Etv ekyali soko yimirire ne maama bwe nabagga otula mu butebe bwange sigikola ki kankutereeze my nga blood kangezeza olubuto okambadde bubi akambadde bubi tamanyi kambala akaana kaakali bannaye tekalina nonyama okuba anno kati mukazi wo nyamba omuŋŋambire nti bannaye abirabira ku mpewo abirabira ku mpewo atya kati ate mba nimugambira kiki byeyalabye kano kalaba kadda wano esweta tebamala gajambala bane kati nze akeere ku makya mba naafuna ddi obudde okumanya kala egenda enaanuuka Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago kuserengeta mu nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. ate musubscribing Nego payo disoko jikogo payo. nja kuwaayo akantu katumala okuva mu byobufuzi Ampadde akantu bali mu kuzimba zimba. eni ate tokola kati naye okolayo abantu ababyo ababo Wallahi kola. Balo kwa abakola. Balo nagwo abakola bokyaza. Abalo beko. era ndi omu kubatandika Shamimu Nage njagala utandika ni. Ate kusabidde ku kamera natuma Dalores. tujja kukola wenkolera tomanyiiwo Natuma ndingo oyina mungi taakulwaze tetanansi kano kaani Ubungwe musimeya. meya kako ke kalina nemmeyo atandika n'amaanyi mu ssaawa kana manyi lwambera tintene tena gudi ndibye nasi. Nega gama. esimu yange ya bei kaliko wakola akaagundi kaali kalungi Kaliwa. lwakuba ebirungi munaye oba otandika tebitambula Kaliwa. ako kugenda mu nnyumba embi ez'abakalo karoki Ye yafa. ono wa Brian White empozi yagende wawe ku kyalo Ye video je singo kwa yapa yapa $800 yamba bambi yali nnungi kuba YouTube tebakyayagala kutambula kati bw'otambula bayituba tebakyatambula munnaye kati bw'oba otandika tambula naye wonootuukira obbivaako nga weewaawo naye kati ly'emmere olaba tonnatuusa lya mmere yagu mu kitundu kola nnyo ali mu kulya yammega yakasanvu naye ebigambo byagyogeredde nga bagimuwa emmere ya bbeeyi tobadde toyagala lokofudo oŋŋambye toweza mmere y'akasanvu bakuwa ebijanjalo bimeka Bina, bibamunga bina. Bibiri kitundu. kanzije tukole bamaama anna Kampala emwegezaamu nno mutta ogamba otya sister ndi bulala ogamba kifo kirabika bulungi obadde tonnajjawo eŋŋambo nnwana Zubeda mbayinza okulowooza nti mbalwana toliimu ntasirimu gwatisa kusanga Oli Kampala otya? nga mbuzi zaakuno ennaku zino maibula zange okolima nnyo naye gwe bale Sikolima akugamba wazeemu olya nnyo sikolima kasaati kanene katono maibula ogezi okiwulira luli obadde wasaze olubuto lwonna lukomyewo olubuto lwange nange lwansobera oba wetaaga mu deworming ali muna esiinamu wadde nekiwuka kuba siwuya kiyitamu mu lubuto so Gibbs Bridals efaananidde ddala bulungi nnyo kino kizirizaamu ddala amaanyi omuwala w'Ekasenyi mugambye omuŋŋambye naye maama sijja kusobola my brother so kakati Nkafuneko wentuulirako. bwofuna baganda baaba amaanyi kati ngenda kuwaayo omwana omu ekuba kati oyimiridde wabawo ssenga gwolekera abaana ng'omanyi tajja kusobola bonyabonya mwana wo kubanga n'ababe bali bulungi ojja swala okugula keeke 2
Oyina kugula 3. Oyina kugula 3. So ngenda kuwa essimu omukubire. Nedda. Ngenda kuwa essimu omukyalo omukubire omuganga omweyanjulire. Abaana bakole nnyo kati. Batya. Supu omulaba omwana gwalya. Mungi bannaye alinga buugi. Naye enkola ey'okuteeka supu omungi mu muceere yabikyebwa byolya. Olinga goba gottedde emmere. Ekirungi ky'olina butunda. Era bwe bukuggwako fuba okulaba ng'obutunda tebuggwawo ng'emmere tennaggwawo. Restaurant mweri ebbeeyi yo. Ne kuyaya lubadde tusobola otutumya emmere. Naffe tusanze tuli eno. N'ogamba ya bbeeyi. N'ogamba ate bw'otaave ku mmere eyo ensaanikire nga bagisaavinga. N'eyo emmere yonna nga bagigasse wamu. Ojja kufuna food poisoning. Utasobola kulwala food poisoning. Yamuwona kati. Mutoye lwamanyi. Engeri gye yakulamu food poisoning naye biri bwe biti. Oli otya my brother? Wendi? Oli bulungi? Ensi olwegezaamu okutta. Njiraba ekwegezaamu naye lwaba gwe beegezaako. Tebamanyi nti oli yayimba obuyimba mu comedy. Banange twajjirwa siriimu. Siriimu aluma, siriimu atta. Kakati waleeseyo. Nakuleetedde akasweta my brother kabadde nga wano. Nga nkulinze. Sweeta. Naanuuka my brother. Njagala ogiteekeko, ogiraba? Njagala ogiteekeko. Zubeda ompoze ebbanja mu kutambula ate nga yalako. Lindako. Njagala bakuba ekifaananyi ng'onsongako. Oyinza okwerabira munnange. Gwe. Munnange. Kakati mbadde nsaba tukoleyo endagaano. Naye ompoze nnyo ebbanja wakwenda ku kyalinnya nnyonyi. Gwe tobifaako ebyo. Naye ate bino byonkoledde binkubisa ddala omutima okulinnya ennyonyi. Kati njagala gyambale nga yabadde essaati ya plain ng'eri bw'eti. Kasweta kayite wano. Ate vidiyo ndiza giteekayo ddi neetatambula. Mukwano egendayo leero kuba buli lwakuna nze mba ngendayo ku Saima official. Buli lwakuna era luli sikoze wiiki 2 naye ennaku zonna obadde oyagala kungoba bw'oŋŋamba tugenda kukola 7 temujja. Nina obuzibu ne Saima muleetedde esweta. Nayagadde ndeete ya bukuubo ebeera bika eyange. Tasobola bulira mu ndala ate teyeekwase emutuuka. Ogiraba? Kana gwe sirikako olya kitono oyogera nnyo ojja kufa. Ate we mutono. Thank you so much. Nentuuka. Ekutuuka my brother zemba nkumanyi. Wampimidde ddala olubuto. Olira oli emmere ekyaganya osasulwa ayogera byakasuula. Amatooka agakaluba nyanga ali amawolu. Mbadde ndo okulya emmere okulaba emmere entabike. So emunaye nkuleetedde Sweeta my brother. Wakabuze mu kitundu ki? Nabadde gye nabadde nga ngenza osuubula. Wano nanti nakubira essimu. Wankubira. Ng'essimu teriiko. Naye njikuba ng'essimu teriiko. Paka we nakufuna ku WhatsApp. Naye n'omukulu namugambye. Gwe nali nkunoonyeza. Namugambye wampisa buya akawungeeza ako. Omanyi ensi eno obulamu butambula. Nagamba ebintu ebimu omuntu namugamba wampisa. Okyo bwatula. Kocho. Watch the one. Ekyana ekyo. Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya my brother. Wetuli bintu bitambula. Bitambula. Twabadde awo. Bane mulwana akantu ka Saima official. Malobozi ga magayitamu nnyo mutu distractinga. Olwana Saimo. Ani akukutira mu counter. Olwana Saimo. Mukama wange tukujjayo. Tunamaye tubagambako ate mugawe ya too much. Essaala yaffe badde nnene nnyo okulaba nga kino ekintu kibeera wano. Oba ontegeera bulungi nnyo. Gwe kana akaana okalaba. Bane. Soka kwatanga omuggo. Ye kakati gwe yakatandika okukola kumpe waiso genda ku baba ne weetegekera sho. Gwe osoka kwatanga omuggo. Nenga kubya buli aliwa. Ndene weerwane ko muganda wange ekyo kinene. Kinene. Kwatanga muggo bwe papa. Yakummere nno kati. Ali eri n'agamba awacha mukubye omuggo gw'ebitanga. Kumba. Gwe
tuba tuli awo twali positive wali muguni proposal ya Kalo asaaliyo mu proposal ya Kalo Kalo yagenze bamu proposing kati bagenda muwasa long time boyfriend baludde bonna era ebigambo ebyogerwa balaba bibayita ku mutwe nga neno Kalo gwe olaba oyo kati yetaaga n'okuwanga ku kifaananyi abayimbi batunonya babadde mu struggle n'abalenzi ne bagenda nabo naye kabeetegeera abayimbi ate n'akubako ne ku hiti baboyfriend bonna benjogedde nako babaŋŋambye Simon omukazi we yakuba hiti n'andekawo n'agenda nanneerabira ng'awoza bino tobimanyi lwakuba gwe olabye olikyali mwavu bambi Kalo omwagaliza obufumbo obulungi n'omwami we Mukama abawe ezzadde eddungi abawe ne ssente bagaggawale nnyo n'okusinga bwe bali enebwa obufumbo omwaka guno bungi obuli mu bufumbo bungi ate lindawo omwaka ogujja nga gutandika obufumbo bungi mugenda laba proposal kati kino kirala kino kitono tulinayo n'obw'omuyimbi omunene obujja naye kyatosuulasula nnyo mmere mu dduuka lyange osaba ekisiimuula w'omaliriza MC Meya supu waabwe bamugerera mu ttanka supu nange saategedde gwe emmere ogiguze ssente bamala okubega emmere supu ne bateekawo ku ttanka kati Meya Equity for men tekyamuwa ssente obuwanvu wa Meya buli mu buzibu kana kabonyebonyeeko oyo mwana byalabye abirabye ate ennyama ekulemye olaba ennyama ekulema naye kati funa mumuwe kagundi asimule oyiyewo supu sabali yeti akwe ku kisiimu gye mwakuleta babagananga ku maasa n'erinnya ly'omukyala liyite bulungi Harriet Why? Watuwonya obuti abawonyezza obuti ekifo kirungi kirabika bulungi nembatirawo ne kapeti y'okwebakako notera kapeti erina ebyoya n'amateeka ndaga anyodde ako akacupa n'asuulaawo naye ekyoya nkyagadde wakigula waki oyagala kikozesa ki buli muntu yetaaga ekyoya bwekiti ewaka omanyi bwotulako otyo tuyita basiru otuyita basiru kina kyoya kirungi adda okirina newaka sikirina waka nkirina wano wetaaga ekyoya kinene gwe kankikufunira ekiteeka eka wansi kyaki kyakapiira kyane munange weekebezza nnyo edduuka lino ndowooza awulira naye kakati naye wano tewali bw'oyinza simu anti ndabondese ndaba nkulese nnyo nga bw'ogenda okukola ddi ebintu by'abakazi bino eby'engoye omala kagikola n'ebeerayo eyo mabali omuntu ng'afitina n'omuntu nga talina kyagenda kikozesa oli ng'awulira bridals emuluma ebaluma jaiden emuluma n'omugamba obadde olina pulaani y'okukola edduuka ly'abakyala nti nedda naye at least aveewo ogamba afaaki katogira tako okuya amagezi kali waki okozesa ekintu ekigazi bwekiti waliteekawoko ku firiigi otunde ne drinks nga mugamba ago amagezi gakozesa ewu emirimu gy'abanago egyo bannaaki olowulireko amagoba ga omanyi mumanyiira asooka n'abikubalira baabalira wano morini bukya y'ennyama ne bamubba n'ekiti ne bakitwala ku bagitemera n'antumi naye gwamusinga baamubalira osobola okukola bukya y'ennyama nga siiyo ati yagikola nga yiye anti nedda waliwo emirimu nga bw'ogukola gwalina okugubeeramu ate yandigibeddemu atya bukya eringa n'emmere hayi emmere bw'oba toliiwo mukwano bwoti bw'oba ogenzi emmere olina tuula wali babega obegesa maaso kati kendeezaako awo mutemeko kyovala nti emmere yawo bamubba bukya n'ekiti ne bakitwala kwe batemera ennyama gwamusinga
kyovola nti ye sitabuwa buli mwana gwasomesa amusomesa bizinesi gyagala tandika abaana be beyasomesa obusawo be bali muli ali mu ddwaliro alina aba welding era mutabani we alimu obutiko ye yabwesomera ate ine erya sharia aika negomesi teryagwa eryali awo ekibuyengo yamukabwe eriti lino lyadiba terindejjaawo epozi nga yali alina ne wonna naadiwe omukazi oyo bannaye ayiribye Kampala wano yali awo era ne bagita stana kazi muyiribi naye sente ayina abaana babakoleredde namukyazaako nambulya sitole ye nga mbi nnyo sitabuwa naye muyiribi naye takolera abantu bizinesi akolera baana be kati abaana babba mu bizinesi olaba bizinesi tunyomanyoma chapati omudala gwa chapati anti omwana asooka n'akandawo tugabe chapati 10 ago bwagatunda ng'aleeta eŋŋano ye ng'akandawo eyo ng'asooka atunda ezze nga ziggwawo ng'ezo zisiraana kati ng'akugamba sinnatunda kuva ku makya kumbe yakanzeewo eŋŋano ye ogendako beekyana kikula kifuna booda sitandikira abantu bizinesi nubanga ngimanyi olina okuba ng'ogimanyi oyo yali ambalire ey'okufuuyira emabega kaawo kufuuyira ki mbu kiriningi ngenda okulabanga kiriningi otya kiriningi kampani kiriningi kampani ekola naye obuzibu kati gwe olina okunoonya bakasitomeera ate abaana olina okugenda akolawo bakola ebintu nga balina obikola olina ofuna supervisor webanga sigwagenda bagenda bakirininge munda bibbe olina obbeerawo eya kiriningi nzibu nnyo babakasasiro batya ate twogera Luganda buli bwoli emmere y'akasanvu tebobeera nikalale kano wekasama wekanatuka okutumya emyaka genda tumya ya 5 maama oyo brand ambassador wa chicken tonight bannange cleaning company ekola olina obbaawo naye ne bwoba toliiwo n'omala okugira n'ofuna supervisor omulungi kyova ate nze namukwano gwange ye yayiga buli mulimu gwafuna akwanayo omukazi agukola kuba kati olaba eyo cleaning company ze namukwano gwange ye yafuna abawala bali 5 kati bajja ng'ewosaimo omukyala ne bakwata abaana engoye ne baziteeka mu washing machine ezo ne bazimala wali ne bategeka ennyumba nga bweyina okubeera nga tolwa omukyala yajja kukola ki waliwo abantu batakyaga bakyala baabwe kufuna mirimu najja ne bategeka ennyumba nga bweyina okubeera ekikopo olina kiteeka wano amasuwani galina kuba wano galina kuba mapanga ye bwegati ne batereza ekiyungu kyonna ne bajjamu obukyafu bwonna ne bayonja fridge ye ne bwaba taliiwo waba ddala kati nga gotolina bwaba waaliye n'abeerawo ne bayingira ne balongesa ebisenge by'abaana ne bakuba nabbubi ayina ebimu ne babitriminga ne babifukirira ne bayonja ne bakuuta olujja ne bamala bo ne bagenda ewalala bayina gundi zaabwe ebigundi ezisiimuula bayina ezo gundi dish manya biki kugambye ate akola ssente ekuba abantu abanafu bangi munnaye akolera ddala ssente abantu abanafu bangi egyo emirimu omuntu alabira ddala olunaku lwonna baba baluwadde oyo naye nga ogenda bawa ssente ze eziwera so bani omwana guli mukuggwako abantu mbeeko bizinesi mutandika kati wano Zube kati twongere kusaba Katonda kitambule ate nawe olaba munno ng'alina kyakoze Munsabire tozimba mutima maye abantu balina obuzibu muzimba nnyo emitima oyogera nnyo mu interview yaffe ate todduka kutandika soka kubanga tomanyi nze ngitandise ng'enzu girowolezaako bbanga ntegedde bulungi kubanga kinga nziba nga Zubeda ayinza tandika bizinesi kinali mumanya ajja zimba theatre tekulya kati ana business ya theatre nayo bannange ango John ali wali yagizimba naye tagimala ene yawaka ayina oteekamu obutebe atereezaawo wonna abantu banajjayo bajja kujja theatre eriko ebyo nga bagenda ku ndere
theater tulina soko bakola ki bajja kujja Saimo bajja kujja aina soka nafuna wagula nga parking okitegedde nafuna parking fe twaberanga kula bonita awo nga shows at least asobola okukubya luuku y'ekifo gye bakikolamu nakukubya positioning ne kiri wakati mu kibuga Kampala abantu buli omwaga era bonita ate ne bakiranga ne bakiranga nnyo theater bonita bagiranga nnyo kati ekyayi n'ensonga nnyingi lwaki omuntu ajja n'akola ki n'abeerawo ebyembandi awo Sister Flo ng'agenda ani Sister Flo yakulekawo munnange neŋŋamba leero omusajja wange olw'omukaaga ogenda kukolanga naani oba wakategeera abantu bongamye ekyo Sister Flo teri yamutwala Sister Flo yawummula yakoowa yaŋŋamba service yagikola yaweereza abantu myaka 10 si mitono n'agamba kagenda atakola ebirala ali mu slaying ne business bandi awo ngendo labali ku status obongo kati buwummuddemukko pressure ya TV ne bannaye emirimu nno gy'abakama baffe nagyo negiteeka ku pressure sister kati kirungi yesetinze n'annyoka TV obuweereza kati yasigadde eri mu kuzannya era nange nkirowoozaako my brother olinga nze ggwe tetunnatuuka kukkakkana ensi tukyaneŋŋamba 235 oba nkiro nga okumpi se 10 myaka giba 10 anti kyeŋŋamba agimala maama gwe ne fulani yasooka mu mulimu ogwo Flo yansingako yadde ansingako emyezi 3 kwena mu buweereza yejo nze ndi wa September ye wa kati munno ye kati gwe bw'ogiyungako egyo emyezi 3 kikyo weerowooleza sina kyenaakoze jukira Flo bajja basita nze nenzimba mpola wali ovudde mu comedy sebo nali ndi fala mu TV era Katonda yakansaasira emyaka nga 2 emabega abakakasa ndala nze nsinga mu bapresenta badde babuuza Moti Moti lwaki tonnyuka n'abuuza Musene tali mu copyright nnyunyuke ndyewo lwakuba nti kale TV etuuka time kati yo yakifaananyi aza maaso olina wootuuka ng'olina ofuluma naye kakati nange njagala kukubuuzayo ekibuuzo live alone Flo kuba Flo akyali ku kamera akyalina firimu akati nve ku TV ndabyo okole ki tuve mu bya exciting osigale mu kantu niye n'akantu baba baagala ero nnyuke kuba byonna byebimu kumpi anti era bwemba nsobola okuva ku TV n'akantu boyina kannyuka nze TV nkyagirimu okole ki TV nkyagirimu ne Kasuku namugambye n'obwa bossi mbwagala obwa TV yonna erimpita n'obwa TV n'obwa bossi mbusobolera ddala kitegeeza abantu abalowooza nti ononnyuka bakiviireko ddala omwaka ogujja ngenda weza emyaka 35 emyaka gy'obusajja gyennyini kati olwotandika nti olwomusajja oba otandise kati ntandise era omwaka ogujja ngenda bba musajja wa buvunaanyizibwa mbala bibiri bwa boosi oba byabufuzi kano akatabo kati nakulabyo olina gundi gyoanalyzinga ku bebekulu naye kati kyenabadde neebuuza nga byoyogera tebikwatagana na kuwandiika naye ng'oyogera bw'owandiika akatabo neŋŋamba bannange Saimo tagwe ddalu ng'ebigambo byoyogera tebikwatagana na kintu kyonna kuwandiika kakati ng'alinga awandiika ogenda olaba tawandiika ng'akireka ng'ayogera ng'amala akwata abanga awandiika neŋŋamba ankowaye sikolaba omusajja ono muntu waffe tetumuleka bwe tutyo n'agenda ndaba nanga naye awandiise eki nga tewali byabadde biwandiise byabadde biki ebyekisibo byewadde okola watandika nno mpola n'obutabutabo obwo naye byakisiru kola nga teweewandiisa wandiisa olina onootinga buli kimu era kweno kyano shoyokka etali organized yeeno I come and I loosen up no omanyi bagamba work without play wabula Saimo omanyiira mukwano omanyiira Saimo omanyidde n'otanjuza omanyidde kawalaata n'otanjuza ate nze nkubudde mazima wa esi gyongeremukko mukwano ekomaawo enywa amasanyi nga bwe wagigulawa niba nekana gwe oyo samanyi lindako nga bwe wagigulawa iyo
Ani mugenda funa olunaku nga teriiko nga tebagigiza. Muva kyokugulamu ennene lwaki temwagula emizindaalo? Gagga yeemalako ssente ng'asa. Lwaki temugula microphones? Muli awo muzunga n'ebizindaalo ebinene. Mumaliriza. Manyi kwogera nnyo. Lwakubeera munna. Kaleega essaati okukambala. Ddamu oyasame. So amaze mbadde nkyakugamba. So nze nkyaliwo. Tolina lugendo. Bannaye nange myaka 10 experience mazo gifuna. Era bino nyanatandika TV. Come for consultation. Yes. Onyonyole. Ekirala wali ogambye okusomesa abaana wabivaako. Era next year. Ogenda kuba awo nango terezezaawo. Tugenda setting up a good studio. Yes. Audio. Abana bajjenga bana bakola. Intern. Aba intern. Kwa nadde nkufunidde nayo. I've been in. Nene bagamba studio sinnajaga. Badde mu TV n'ekizuula. It's not the campaigning. TV tesobola kukkiriza ne radio. Tesobola kukkiriza abantu kugenda mwana akwate ku konsa. Mukwano oludde oli oso n'oyogera ebintu ebyo mukulu wamulabye. Kini Kalisa. Uncle Kini mutuufu. Tetusobola kuba mu eno business. Nga tetusobola bakola ki? Bibasasula. Uncle Kini wali omukyamu wali awa. Fe TV zitukoze. To sub brand yaffe wansi bwetyo. Tewali wa online wasasula ssente ezo ze wayogedde. TV zikyali zaaki? Zikyali z'amaanyi. Naye nze zonna regulation nzikkiririzaamu. Naye nze ndi omu ku online bloggers abakkiriza nti tusobola kubeerawo saa zino nkyetaaga TV. Ne Uncle Kini yakimanyi nti nno tusasula omusolo ba YouTube. Kwa nalabye agamba nti yayagala guno ogwa URA, which is okay. Ebyo naze omayika te saa zino olw'amateeka g'eggwanga banoonya basobola turegulatingira. It is okay. Nze ekyo wonna nzikiriza okasukuta tabisasula taliiwo. Oba otegera bulungi. Nenze kye saagala kukakkanya kitukoze. Nze sayimu TV enkoze. TV ate nange njagala omukakasa. Teri online esinga TV. Teri online esobola kusinga TV. Era olabamu n'abantu ne bobo bakyaza sebo wa TV tasobola muyita naye n'omuyita najjanga dduka emisi. Abantu bakyaweera ddala TV ekiki. TV amaanyi bakyagiweera ddala ekiki. Ekibi kimuli mu kukola. Omanyi ebintu okukyuka kitandika na kigambo. Kakati osobola okubeera mu bammemba abo ng'oyagala bakumamu ogwo muliro. Naye n'otandika okuspreadinga ekigambo ekyo. Ekyokubiri buli kintu kirina omugaso gwakyo. Sozo yatandikira mu ba YouTuber. Namulako kusanyuka alanga. Kitegeeza ba YouTuber be bamuguroominga n'afuna n'amala n'agenda gy'alaba gye yali ayagala. N'agenda ku TV. Kati nga kubanga abantu bakyalabira ddala TV mu yes, TV y'amaanyi zigenda kuwa ekintu kimu. Ekifo kye nali ngenzeemu ne nfiiringa nti nina amaanyi. Amaanyi ago tegaali ga YouTube. Gaali ga TV. Bwe nali Abu Dhabi. Twagenda ne mwami Kyagulanyi. Eyo woteri y'omusajja egyerabidde bayi 7 guests bakikoze bitya. Nasangamu abaana nga balinze Kyagulanyi. Neffe tusooka okuyingira. Nali sifunanga ku nduulu. Eyo gy'owulira n'otuuka wano n'owuliranga. Anti kati olaba ekizibu kya online eno. Abantu bo balowooza kati sayimo olaba bw'ogenda ne mu byalo eyo omuntu amanyi sayimo kawalaata. Owa TV? Anti owa TV. Sigamba ono official. Kati official ffe Zubeda bano inzo yingira mu byalo eyo nga siba mutakulaba. Omuntu otuukayo nomulabanga abantu akakabakake. Omuntu takulabanga ko takumanyi. Thank you. So kakati kyesaagala kyemwogerako kituufu. Nenjagala mumanyi ati naffe tuba breedingira ba sponsors. Omuntu we tumala eno mugiriza ssebo ng'agenda eri future ide yali. Okulanga omanyi kitegeeza Zubeda okukwata obukadde 3 obw'omuntu nti ngenda kwogerako. Ngenda kulanga. Azikuwa netakkiriza nti kati muwadde obukadde bwange 3 mbuwananjogera kuba kala nti ngenda bafuna. Kati feno ab'obusente obutono ffe tubaguroominga. Ne banoonya ennyingi ezibaleeta ewammwe. N'atandika emitwalo 5 agenda okulaba afunye sales za bukadde 2. N'agamba kitegeeza bwe ngattako Zubeda. Oba ontegeera. Kati agenda tuna budget ye ngali mu bukadde 2 ng'owe NBS yamusaba obukadde bumeka. 2 n'agamba kanyama. Gagamba kansooke empumuze ba YouTuber ngende ngezeeko ku ki? Ku TV kati. So ffenna tusobola okubeererawo ddala. Bulungi nnyo. Ekyokubiri
okimanyi nti emboozi personalities esaawa zino be muli mu kutwala ku TV bavudde wano. Bamaze otutegeera ki kye balina okukola, ensobi ze batalina kukola, ne balyoka beeyuna mainstream. Because mainstream si berina empisa. Ntegedde bulungi. Ekutereeza. Osanga omuntu kati nze lwaki kigamba nti nze nkyali nnyo mu TV. Obeera n'omuntu nga mulungi naye kati tamanyi communication, tamanyi emboozi ya off air na on air. Nembeera ku mpewo n'ayogera ekintu ku mulema. N'omukuba eriiso era n'atakiraba. Oyagala mutegeeza nti ebya mainstream birala. Kati ku mainstream ate tukikola ki? Naye ku online gye tugenda nga tugulumingira abaki? Abantu. So nze Uncle Kin kyayogera kituufu naye kinjagala obbategeeza. Mu accepting abantu naffe tubeerewo. Tutereeze butereeza waggulu bitereeremu. Naye sente ze mwogerako ennyingi teri asobola zituwa. Taliyo temulimba. Ezo teriyo. Era nze nandyagadde ku meeting eyo ey'abanabu n'ey'aba social media tubagamba amazima. Ekyokubiri, Uganda erina obuzibu bwa unemployment. Wano TV ne radio tesobola kuemployinga buli mwana. Baana bonna basomye mawulire. Abaana basoma amawulire tobamanyi. Bangi nnyo buli lunaku. Kati baba nga balinawo chance esobola okuba ng'akyagira wano walina ofuna akakadde omwezi. Ogira omuleka nga bwana. Nze omwana gwe nalaba ku National Theatre. Omwana ng'ageze. N'omwana gwe nalaba ku National Theatre awo. Nga muto naye ng'olaba confidence ye eri mubire. Ayogera ku muntu nga kyeyeetaaga is just guidance. Oba ontegeera. I love your confidence. Naye kati woba oyogera oba oyingira omuntu tomusima nnyo. Naye nga confidence agijjeewa ku online wano. So ffenna tugwanidde okubeerawo. Omuntu alina kuvaawo omulala abeerewo. Ekyokubiri, at least ab'amawulire bafunyeyo omukisa gwa side business. Tubadde tulina obuzibu. Oli w'amawulire side hustle y'amatooke. Omukazi wamuwa emitwalo 12 agula ensawo y'amatooke akugamba gaayengedde. Tobitegeererako ddala. Kati kale omwana abayo. All right, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Afuna ekizibu ekyo sikasite y'abakulembeze. Kubanga TV yeetaaga, TV ne radio zeetaaga kulemberwa abantu abazibaddemu. Mmanye nti Lawrence apalapalanya alaka alina kaagoba nga betuulawo. Akiddemu ogwo gwe mugambe kakati Lawrence ffenna tulina ebizibu okikola nnyo. Ojja kuleeta kati ngera ku ekisimu nze mbadde mu TV naye beekyala abava mu business mu bintu ebirala ne bajja mu media babonaabona nnyo naffe. Andi baba tebabategeera. Ali ku principles ziri zibamuweza ekyala manyo zatambulirako naye ate ali mu kumanaginga talent. Kakati time wetuka butuusi mu TV noga sayimo kati omanyi omazi mu TV emyaka 10 genda osome human resource. Media wagisoma ne human resource ogikole ki? Ogimalirize. Ogenda otandika okubeera human resource naye nga amanyi how to manage media personalities. So abantu batabeere mu mawulire nga tebalina ssente bajja kubagendako. So nagirabye kolo ye nnungi eya regulations asiwakanyanko regulation mu bulamu bwange. Ekyokubiri ng'ateera mumaliriza kweyo ensonga. Wano mu Uganda biggest advertiser omumanyi? Government. Kakati ekyo kyangu nnyo. Tugenda cross checking ne government. Government eranga nabaani wano. Nabo bennyini. Government wano tetuwa. Ministry y'obulamu eyina budget. Ey'enguudo eyina budget. Eranga naani? Na mainstream. Kakati olanga ministries zinatandika kulanga naffe ngati government is the biggest advertiser. Kitegeeza tennatukkiriza government nti tulina kye tukola. Kubanga tulina advertiser ba mirundi ng'esatu.
waliwo aba business obutono ffe betulimu abatandika tulina gavumenti tulina ne agency agency mekeziranga mainstream kati wobanga gwakyalina agency oyina ne gavumenti ojja tulowoozesa nti mutima mubi kyemba mbagamba nti amawulire mugabeeremu naye mugategeere kakati olajja kujja omusanyi ngaawogana bwoganya musajja we tugende realistically baadivatayiza ba mirundi egyo gavumenti agency ne bubizinensi obutono bwe tulina ate nga nabwo tebulwawo ng'okyalina agency olina gavumenti kati oddala ogamba otya nti abasajja batutwala ku bizinensi zaffe baatulyawo dda kiba kya bulimba however regulation asobodde oba sobola genda you need to be regulated lwansonga egyo ffenna abatali regulated tulina obuzibu bumu waliwo olupuholo omuntu gw'oyinza okwogerako wayinza okuyita osobola okwogera ku muntu nga byonna byogedde biki bituufu ne bakukyajinga illegal broadcasting era neddiini kweguli diini lubowa kweguli bamukyajinga mpozi akyaliyo bamusoma emisango bamusanga tebannamusalira sabye yali mukamba oyo kapya ki tetulina akapya wetuli ensi tugiraba etuwa naye amaziga ng'oganywa nnyo sayimo sipiidi k'oganywera negundi nene sijagadde enneeraliikiriza so kati wano mukola biteeteeyi ki wano tulina gowns tutungira omuntu kyonna kyaba ayagadde tulina changing dresses tulina nika yes tulina nika dresses tulina nga ya nika abasiraamu baba tugatta bagiyita nika si nika mulinayo omusojjero woozaako nika dresses tulina kaftans ennungi wano tutunga obugoye z'abaana obudresses bw'abaana tupangisa tupangisa n'okupangisa banaye mujje muwagire Zubeda tuli wano Kisaasi ku White Horse Mall generation y'abantu katonda bw'atabavaamu emenya ne mwesisinkana awantu nga buli omwaka aba omwana ayasimula generation emenya nnyo bantu babeera n'entondo nekale saa zino abantu baba balina ku ssente baba bakwetaaza presence akubira na leero ng'enju mukolo gwa nkya okitegedde ekintu eki so mutuwagire tusobole okuvaawo ate abantu abalala bajje oba tuve ku byangu abaana banaye nalese n'engoye eza Desemba so muyitayo ku Saapolo obadde mwende avaawo nakaleeta new stock ku Saapolo owa Desemba Zubeda togaggawalanye ate netunyiiga nakaleeta stock oludde oyitawo nga mpulira nzimbyemu omutima naye ero tulitandise from scratch erya Saapolo nerabidde nti wagasseeko bugasi liwe eriri era naleese new stock dresses ennungi eziri corporate mubeere nga muyitawo awo ku Saapolo ebiteteeyi weebiri obondese nnyo kubanga kati obulamu obukyuse akubira Zubeda nkusanga Ekisaasi oba Makerere anti kati era bwe batebakola ye banneneko bakatejukira zibansanga wamu Lawrence tukoze tutyo funayo branch enda wali muveewo ye nga tubuuza owaaye muli side waawe tujja oli kwano studio y'abaana gye wabalekera we basomera oba ewuwo ku office embuzi competition ezikozesa oli naagula emmotoka ey'okubiri naye neligamba kanjigule ebe n'ogamba nnono yanuwayo eri mu mbeera ki terina buzibu eri ku eri nagigula mpya naye bannange nakyo sirina kikubuuziza nti bawagigula mpya obankanaye naye munange omanyi bintu Katonda waakuwa oyogeranga UBN kati era njagala kugulayo akanamba Mukama Katonda bw'anaasasula waŋŋambye ogera kugula akanamba naye nange njagala kugulayo akanamba nafunayo akamotoka bannaye Sierra yange njagala kulaba wedda so ate tunadda ku ebyo Sierra nga tumaliriza yagula mmotoka mpya Saimo
naye yonna egenda kuba ya white munda ngenda kuba n'engoye ng'omuntu waba anagiyingira mmuwe engoye kama anyambe sikyasaba lifuti ne mukuba n'olupiira kikyotegesa olupiira bw'agiyingira n'osooka omukuba n'ensooka mukuba olupiira kititi n'omugamba kyusa n'endyoka nkubawo olupiira nga lw'amaanyi n'olw'emmotoka lutono kasuku oli mutta ajja kubula bubuzi kijja kubukanga bomu oyeetaga tanka namba era motoka gyendeta empya yamalala nnyo naye wagibuukinzeeko bekyali mu bwongo nkyandi mu bwongo njiwulira my brother enene wano white mungi white mungi wanate tannaba lindamu kati tubadde tumaliriza n'akantu k'engatto wano nkulabye nga tekakuyisiza bulungi naye ngenda bateerawo shurak wano ngenda teekamu nina gundi ze natumizzeeyo ze bali mu kukola nazo za white zimugenda okwambala muno munda olwo bino ebigatto by'abakyayina ebinene aseebya ate nina design yange gye naweereza bankolere bagiteekeko Gibbs bridals tabyagaddeewo oli omwana amaze okulya manyi nedduuka lya diyonjo mwana amaze okulya n'alekaawo tabyagaddeewo mubeera muti ewaka obyagaddewo ona engeri gyasonze lwaki tokagobaako kammeeya obona engeri gyasonzeewo akoze ati omanyi anko kyemwagalako kajanja alina akajanja kangi n'olugezigezi tali bagaana okweyambulira muno ye yateekawo ako akantu omanyi yajja nga bakakola n'akadairekitinga omanyi kibayita olugezigezi omuntu agaana n'ekikolebwa mu kifo wano temweyambulira n'omugamba lino dduuka lyange n'omugamba ako abantu balina okweyambula tagenda omuntu ajje nga yeeyambudde Uganda okaaba boseka so awe tuli mu kalulu naye omwana yataddeko message negamba Saimo ne mukazi wo Zubeda mwe mwali mugamba nti akalulu kakati muli basanyufu kozi twagala kali mu vibe yatandise ekayunga waliwo awenyera abasajja bakambwe vibe etandise kakati kyago naye vibe egenda okuba mu kibuga Kampala wano nga bazze ekyali ekawempo niba nayingira central sikitegeera simanyi bonna owaayi presidential gundi bagiyita batya presidential debate inayo debate yaddi ya Sunday naye muvubuka gwe naawe yasama nnyo leero 3 naye debate eyo giraba era yena kamagata akaluka amaze ddo okweyawula abala bonna kati mperekeze tuli mu race n'abantu bameka babiri oba oyagala mu race muntu mulala kakati kamaze ddo okweyawula naye kakati omuntu ayinza okufunamu kaawo munyagwa nandala mafaabi nandala ayinza okwabuliramu kaawo ayina economic policies naye lwapa kati kyawa zino owaayi mami yamala n'awangula akalulu mami waffe mami Nyamutoolo yatuvaamu naye akalulu nange bamulangirira awo mami ali wano opposite bamulangirira awo era agenda kujja wano mami nze ngenda otunga olugoye mami agenda tuwa anti ngenda mushutinga ng'atuuka wano mami thank you mami agenda kujja wano yaŋŋambye agenda kujja olunaku nga lwakumupima ffe tugenda otunga olugoye lwagenda olayiriramu anti ye takyaliko ebyo nti talayire anopposite mami kakati olupozzi MP tabayo na kitiibwa naye era gundi presidential advisor asigala presidential advisor mami bakalulu ebyo ebitambula kalaweka tugende tukola akantu politics alinga politics nako zino analyst politics alinga naye ogenda ofuna ssente okimanyi bayinza nokuwa presidential debate sinatuukawo nedda kana akatabo kokola oli you are good professional kano kowandiika ffe tebayinza batuwa naye kati wateekamu ekintu kyokuwandiika jjukira oba okubya ekikalu Saimo you're so professional omuzigira mu suuti just obulamu zifaani
nakutereeza gundi nogenda kukola era noonyayo omugagga nakusiiga langi mu studio noonyayo omugagga tugenda kukola studio omwaka ogujja noonyayo obukadde 2 ng'egenda kuba ya bbeeyi noonyayo obukadde 2 ng'egenda kuba ya bbeeyi nnyo mugenda kukola studio ki awo wennyini woba ogikola toyonoona kifo ngenda kukola studio ndawo obukadde 20 nanti ŋŋamba tereeza awo ekifo kinene nnyo ekyo awo ngenda okukola anti wano mu maaso ne wanne emabega eya audio n'eya studio n'eya video zonna zigenda bbeera osooka owulira olugezigezi bwe lugenda okufukumuka awantu awo tugenda okukola inshallah mukama tumusaba bulamu mwaka mukole akabalaza katusooke tukole ebyaffe munda tugenda tusooka mu byaffe munda era ndodi mugambe kakolera akabalaza awava akantu tuli ali mu kuzimba kikomera nanga ataddewo ekikomera lwaki ayagala kukuuma ttaka lye nedda wabadde wanyuma obadde okuumawo siriasi kaali olowooza mbakulekawo mbuki akimanyi munyo tebayinza mubba lwansonga yapangisa munnamawulire kati ali mu kuzimbawo kikomera kati ze nyasooka bambi ayagadde akuteeke munda ne bambi wabadde risiki bajja kubba ebyuma anyongeze naye lwaki akongeza ku nnyumba enkadde ndidda nti sisulako ku bbaati naye ennyumba ye mugambe nti etuuya n'amabaati ne galeeta amazzi jasika waliwo abatonya tabatereezaawo mwaterezezaawe ennyumba ya shiba bakuyita bayinza otuyita ate gwe wakola ki tebayinza tuyita sindi naye shiba bambi njagala mwebaza omanyi omuntu yenna bw'obonaabona ennyo shiba alina akantu keyanyumizza ne maama we nti oba babagoba mu nnyumba nga babanja nusu kanaana ngagambye kanaana mu mutima okuva olwo ne yeegamba nti at least alizimbayo ennyumba eyiye ne famire eya maama we ne famire ye newala nnyo okukola abaana abato ekintu kati nze waliwo omukazi yankola ekimu zesisigira mwana toteresa mwana wo nti munyambeko kino era newenemererwa nfuba okulaba nga nwana nze omukazi yatukola ekintu aweekawo empiro kwa simanyi bwafaanana mukadde tuva mu kyalo obe mukadde nze kuva dda ayagala nnyo okukola ku ssente buli wamu alabawo bizinesi awo Kyagulanyi we yabadde awo asanga akatale kakutte kagamba nsimamu ogwo nnina mungi mutwoleko nzira ntundako tuba tuli mu katale ng'omukyala muddugavu newabeerawo ewaabwe mmanyiibo agamba bano basitandisa osumagirira wano ŋŋendera nabo n'atuwa ne ssente z'ebifo omwalere alere munne muganda wange omugenzi kakati tulinnya takisi esooka etujja awo tutuuka mu paaka mukazi yali mwogezi mulungi ngombuzeeko ki bano baana bo si bange mukazi musanzeeyo mu katale mwe bagenda ne bazaala abaana be batasobola kati kyokka nga yakkiriza mmere ekintu ekyo tekimvanga ku mutima ekizibu feesi y'omukazi nagyerabira yagala bazaala abaana be batasobola abaana abo babawadde ne transport nga balina ne transport nali muto nalina emyaka nga 7-8 awo tekimvanga ku mutima era buli wembayinza okukalangira kataata ogamba kambere n'omwana gwe kankubuulireko omuntu yenna bw'abonaabona kiba kirungi mukama n'amujjukira n'alabako ku ssanyu ly'okubonaabona kwe era bambi I'm so happy for her ate mukama n'amuyamba n'amuwangaliza maama we teri kintu kirungi nga eyo baba bagumu ye mugumu naye bambi kye nayagadde maama yalabye ku ssanyu ate ng'omwana ye yalimutuusizzaako ate n'omwana n'alaba ku ssanyu ng'ate yalituusizza ku maama we teri kintu kirungi ng'ekyo ne Shiba alina akantu kakola simba waakalabye kaliwa Shiba ne taata w'omwana nakalabye balina engeri gye beebuzaabuzamu nagyagadde tewali laavu ne waliwo omukwano gw'abazadde nanti bwe yagamba Shiba mugundize mujjukira interviews ze yagamba ayagala omusajja ajja kuzaala abaana naye nga omwana oyo taata asooka kuva eri najja nalaba kuki omwana naye n'aweereza ki omwana n'agamba kati nga birthday taata ajje tukuze eki naye nga ye tagenda kuba student yagamba tagenda kuba ya student people tagenda kuba pupil kumutegeerera
like tayagala bufumbo but ayagala okuba maama byonna babikola bulungi nnyo taata afa ku mwana atuukiriza ekigambo kye yayogera bonna weebali ayagala kuba maama omulungi naye si mukyala omulungi ne bayinza okugamba nti mpaayo ekifaananyi kya taata ne maama nga balina moment tekiriiwo naye moment omwana ze yeetaaga zonna weeziri maama mulungi eri shiba omwana namutidde maama mulungi eri omwana ate ne taata mulungi eri omwana omusajja mwami afulumiza obufaananyi tobulabye obwa famire mbulabye n'abantu n'ensi gyeraga ebintu bitandise okukyukidde ddala seimo saakugambye nti kati abasajja bonna bali mu mayumba abasinga nawasa omukazi n'agenda ebyo bokka abaana baleeta buleesi bazimba amayumba gaabwe ne bagakola bulungi balina abo abakyala abajja babakiriningi ne babalongoseza ku weekend abaana bwe bawummula nga babamuleeterako lwakuba obukadde buluma abo nani nange kyeneebuuza watuuka okaddiwa olwanimu eyo ennyumba ey'obwomu obukadde buluma abo n'abasajja babitandise naye anti olaba ekintu ky'obufumbo mu byonna nti oba ne munno oba ne ojja bbaako ne munno mu kaseera